in the capacity of the Secretary General goes in the public domain and then calls this person a paid fool, that hurts. And then goes ahead to record the video and even the audio calling them fools that are not under him, saying he's not responsible for the foot soldier. So Kati, if I am a Secretary General of an organization that is politically related, what exactly are my roles if I am not responsible for the foot soldier? Then a child of a foot soldier zibafe. Nahulira yakola PLU nahulira gwe mutawayadde akafokana mu mwaka aladisa akabatasoma mukama wange naye afune watuula banene tubeera n'omwana Luhembe lw'enjula Luhembe alekawo omulimu gwe ogwa Sentinel Bank kiba kibi nnyo kya buli azamanyira kutajjukira omukulembeze n'ayimira n'amutuma mu audio bane bantuma mutujjukire. Thank you so much for God and my country. Mu Central Committee tulinamu abantu abalina obusobozi mwagwa amezi 6 babeere nga batwala ekintu mu maaso ekifo ekyo ye ng'agezaako okuyiga roles za Secretary General mu kibiina bwe batazimanyi kuba there is a difference between a Secretary General and a Secretary. Ye byagamba bya Secretary, so bw'aba amanyi nti roles za Secretary General tazisobola, he can step down n'asigala serving nga Secretary. Then mu Central Committee ne tufunamu abantu abasobola okukola ng'aba Secretary Generals. Then endala recommendation yange Toyota NRM tebagala kulaba PLU musajja okwogera kino tekikirabangako kitukubya ku district nakati kikyatukuba nsaba Mama Kenya nti twakwagala ng'omuntu tulwanirire tusobole okulaba nga PLU eyogerekeka ffe twakola ne banners kale twagala kukola tukole kintu ekikyezemba nakyo maintain mobilize and maintain mugende projects zaffe muzinyweze tulabe nga teryatuvaako. Mwebale nnyo mwebalire ddala muganda wange asansalisa okulaba kabakutuusa abantu babadde banyiivu nga nange mwendi ekyasinga okunyiiza okukwata PLU ne mujigata na NRM ne batuko pamoja ekintu kyanafuya PLU ne sente ne bakola budget PLU yafuna budget ngate mwakola nti tuko pamoja ate ne bakulisanga sente nti chairman wa mwetu muwadde bilioni 5 nga tozirina nga tozifunye naye ng'ebyo byali bipango bya NRM okulabanga tebagala President Museveni amanye amaanyi ga PLU kyeki. PLU ina ki amaanyi kyobola babakuteeka mutuko pamoja okunafuya amaanyi ga PLU. PLU nekola naye essaawa eno nga bannanga aboogedde tulaba abantu basiima balala nze neesimbayo nga independent naye kiri on record nanoonyanga kalulu akange naka President Museveni era ekitegeeza nti President Museveni tumukiririzaamu naye abakulu abatwala PLU naffe mwandeze ne mutwebuuzaako nti twegatte ne NRM oba nedda kubanga NRM yatulabisa nerowooza nti PLU tuko pamoja tuli ffenna bwe baamala ne batusuula ebbali ne batakwatayo gamba nti bafacilitatinge PLU abaana ne bakozesa sente zaabwe olw'okuba baagala ki baagala PLU
N'olwekyo President Museveni era nga tusinzira wano ku mu PLU tukusaba nti ne PLU ogiyite ogisinkane ogisimbeko kubanga muganda wo Chairman Toyota akoze omulimu gw'amaanyi omufe ate nsembyayo kano Chairman Toyota abantu abamu bawulire bagamba nti balinga abaso kubanga oluusi wali appointing abantu abamu twali mu bululu tetwasobola kubeera mu structures, so abataali mu structures nga twesimbyewo kati essaawa zino oyina pulaani ki akalulu twatukuba oba abalala bayitamu oyina pulaani ki okulaba nti naffe tusigala mu structures ng'abagoberezi baffe babeere nga bali contented. Webale nnyo mu ggwanga lyonna ne ttiimu yange mukama wange chairperson vice ndi mu maaso go nkusaba nese kusaba ttiimu eyatambula ng'enoonyeza muzeeyi akalula eggwanga lyonna nga yeeyagalidde sobola okulaba naffe muzeeyi ate ekirala ono gwe twabanirira ebendera ye General Muhoozi Kainerugaba gwe njagala ennyo naffe tumutuukeko tumubuuzeeko. Amanya asimu esasi okulaba Chairman waffe nkolede NRM mpaka omusajja yatuuse kundekawo oba namutwala ndabe ku muzeeyi ono wabirina kwemukyako ekyala n'ekyo kimu naye omusajja yandese mu nyumba ng'akolera NRM ne kaakati nagemanya nga ndi youth coordinator w'Enakawa division olunaku lwera mukama nyange nenfuna omukisa ogwogera wano era let me speak out my mind. Reason number one, Mr. Chairman ogambye ku fandi bani abagenda okufuna fandi era ndowooza tebugenda kubeera mu kusosola ebikono mupyala emuli ebikono bisinga n'ebyenRM eyokubiri abaana ba Pulezidenti Museveni balina musaayi ki bafaanana batya baali bankubidde emakindya mu elections nafuna chance electoral commission nempa omulimu naye abaana banuku baali bankubidde emakindya nankoyera General Muhoozi ne NRM naye teri kyefunyeemu mutulaba bulabi mutubuusa amaaso lwaki ekirala deployment egenda kubeerawo tunafuna emirimu abaana bali educated ne ba depressed then ekirala bannange temukwata masimu gaffe lwaki okutandikira ddala ku ba district chairmans baffe obeera oyagala okumanya ki ekigenda mu maaso naye nga tolina gwotuukirira teri akwata simu tugenda kukola tutya. All right, thank you so much. Tubeerawo naye kyensaba mazima Chairman batukuba akalulu lwakubanga tuli mu PLU n'essaawa zakati nga tebasobola kukola ki emmotoka yange yagwa weNRM omwami nangamba totanka wano oba okuza okweyongera ba PLU essaawa zino wenjogerera nsisiba busiba omutima ng'omukyalo ino atya Katonda naye nenguma kubanga NRM tubadde eddembe era bwe yatandika kungamba bingi nemugamba abaana bo basomye lwa mirembe ya President Museveni ne ttiimu ye nkulayiraga Katonda facilitation ya Janet naye PLU newe twagendera amazima ga Katonda nga tolabako ne agent wa PLU nga ffe tubadde mu groups twanoonya school structures ndi musanyufu okulaba mama Babumba oyo yatukola omulimu ogutagambika nga tuli mu GMK build nsaba ki nganfukamidde wano nsaba ki waliwo abantu aba PLU tata twali tukoze projects nga tuli musiba liquid soaps nga tuli tukoze ki n'essaawa yakati wadde n'afuuka owokubiri mu constituency namba n'omukyala gwe bayita Karati Muganda Wondo tutambula tukyaliyo tutambula naye abakulembeze tebatulabawo ffe tugenda kuddukira wa taata
nga ne bafulaga beeyalazi twako yeekubidde enduulu era ne wamuzeeyi bakyatulemeseza okutuukayo. Amaanyi tunaagajawa aganaayongera okukola oba kuyimusa mmwe. Mbasaba projekiti zaffe waakiri muziteekemu akasente muzituukeko mulabe kye tukola tusobole okukola ekintu eki kyensaba nga tudda mu kalulu emyaka 5 kintu eri ku PLU communication channels. Mu PLU muno tulinamu ne ba journalists baffe, people who are qualified, they are professional journalists and they are communication specialists. We can at least get someone. PLU has been a voluntary organization, Vice Chair. We can get someone to volunteer now handling our official communications as the current admin goes through nurturing, because we need to nurture our people, and it should also be the role of our secretariat here to always have workshops, or maybe there could be seminars to nurture our people. We can identify them, netubaraba netubayigiriza. Then recommendation endala ngasaba secretariat eyaffe eya PLU tugezeko okwengeginga ba foot soldiers baffe ne communities endala mu social. Twalabye chairman waffe nga announcing kye tuyita MK Fund, na establishinga ne committee ya MK Fund. Na ife tumanyi ekitebe kyaffe we tusobola okwanguwa okukyuka wano PLU secretariat. So tusaba mukole recommendation eri chairman waffe PLU Fund, General MK Fund, tubeere nga tumanyi nti wano we tujja weri managed, we tusobola okutuukirira naffe nga abafoot soldier ne tuwaayo zi proposals zaffe, so nga teri ate awalala we tutasobola okutuuka ffe nga abafoot soldier. Ebyo ebyange mukama wange. Then nekirala tulizuuminge programs za chairman waffe ze yadikiraringa, for example yadikiraringa bulungi bwansi every month, nezo tugezeeko okulaba nti zizeemu. Then esembayo recommendation yange tulaze nti obusobozi obw'okutwala ekifo tabusobola. PLU nene, it is a big thing. PLU is actually not just PLU, but is an idea rooted in people's hearts. Oyo muntu can step down for either 6 months. Here, people have moved across the country. People have heavily invested in all this from its establishment. But then it hurts when a central committee member